Desooka kuba mpira guno gusooka kulaba nga tusobola qualifyinga. Tulina kukwera wamu n'abasambi bannange Dennis Wasalimu ne Lukwago okulaba nga at least we can achieve something again this time around. Omanyi omupiira nga nti gwa time, buli muntu abeera ne time. Tuba sibadde ku pressure ebbanga lyonna nga manyi nti obudde bujja kutuuka nsobola okuba si give up ebbanga lyonna lyembadde nsobola okuba nga mbeera ku top buli kaseera okulaba nga omanyi nti buli kyoto kya musambi kusambya national team, so mbadde nkola nnyo okulaba nga nkomawo ku national team. Target era kisigala yemu bakulifayinga Wednesday, target kisigala yemu nze nga omusambi tinfudde kwisawo team wali bwe nakola mwali ne bannange technical team ekiriwamu ne badinfeta kwisawo team.